No, tetugenda kusirika busirisi nti omukulu olw'okuba alina abawagizi abatasobola kulowooza nti bw'omwogerako balina kuwemula. Mutubuulire bye twagala okumanya, then tubeere bamativu nammwe. Lwaki Bobi Wine yabadde Dubai, Abu Dhabi, ewali bannayuganda bakadaama babonaabonera ku ma-offices, eri abaana abaasibibwa mu makomera abatalina wadde aboogerera, eri bannayuganda ababonaabona mu malwaliro? Lwaki teyatuuseeyo, yagenze kubayo bivulu? Twagala mweyita abalwanirizi b'eddembe nga ddala muli, si bigambo bugambo. Dubai ne Abu Dhabi yewasinga okubeera bannayuganda abaakukusibwa nga tebalina option yonna ne bagenda mu bwamalaya. Nabadde nsuubira Kyagulanyi kuŋŋaanya abo kubabuulira kigambo, kumanya bizibu byabwe kubitwala mu parliament, kubanga mukiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ebyo bwe tubuyogera mulabanga ffe abasasulwa. Kitegeera omulwanirizi w'eddembe alina kuŋŋaanya abantu balina bizibu kulaba agenda kubisolovinga atya, si kuba bantu muziki. Kitegeera katugambe nti ye muyimbi asinga nga n'ennyimba ze mutandisizza agala ng'afuuse munnabyabufuzi, yali tannayingira byabufuzi ng'akola show kyebweru. Katugambe nti Bobi Wine naye bw'agenda e Dubai abeera nga fresh kid atwalayo muziki. Omuntu ayagala okubeera president tasobola nagenda ma offices muli bakadaama babonaabona kulaba solution kyeyinza okubataasa. Nammwe bannayuganda b'e Dubai ne mukuba engalo mufune national IDs. Mulina ebizibu bye mutasobola nagamba muntu yenna. Mulina bannayuganda ababonaabona bali awo, temusobola nagamba musajja nti tulina abantu ababonaabona, genda mu parliament otuteeseze bwoti. Ebyo bwe tubyogerako mu twataakinga Bobi Wine. Ne bwe munaawe mula enjuba okutuuka eri nga temutunnyonnyodde bye twagala kumanya, nga tetuli comfortable nammwe, tetugenda kubawagira. Bobi Wine lwaki bwe yagenze Dubai teyalabye bakadaama babonaabona abasukka mu 1,000, teyagenze mu bantu baakukusibwa ne batwalibwayo ne balimbibwa emirimu ne bafuuka b'amalaya? Lwaki teyabakuŋŋaanyiza? Mutubuulire freedom fighter era ayagala okubeera president alina kukola ku bizibu byaffe oba kutukuba muziki? Mwagala gamba nti Bobi Wine kati naye alinga fresh kid, bannayuganda alina kubatwalira muziki, si kukola ku bizibu byabwe? Amutubuulire bannayuganda bameka abali ku ma-offices e Dubai ne Abu Dhabi abeetaagwa gavumenti emanye ekibavaamu? Bobi Wine mukiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, twamulonda kutwala mu parliament ndowooza zaffe. Mutubuulire Bobi Wine yakuŋŋaanyiza bamalaaya bameka era bannayuganda bameka e Dubai abeetaaga okuddeeka nga bali visa zaggwako, bali eyo baasiraana, abalala bali mu makomera, abalala bali mu malwaliro, eyo teyalinnyeeyo. Ebyo bye twagala omukulu akole, si kutuleetera muziki tukola mu ssente. Kitegeera tetwagala tugende nti Bobi Wine kati mumwagala nnyo olwa music yasinga okuyimba. Bw'aba ayagala kubeera president wa Uganda akole kubiruma abantu, si kubasanyusa. Kitegeera abaana bali mu makomera bayitirivu e Dubai, lwaki teyalinnyeeyo? Abali mu malwaliro bameka? Nange Calvin Kayanja omunaku waabwe olaba nsobola okununula omwana ne ntuuka ku office gye batagaana muntu, lwaki teyalinnyeeyo? Tebaagala kuteekamu, baagala kunyuunyuuta bunyuunyuusi bannayuganda. Twagala Bobi Wine yeeyite freedom fighter ne munesi zaake nga ddala bakiri, si kubuzaabuza bantu. Njagala mumbuulire yakuŋŋaanyiza abantu bameka abalina ebizibu. E Dubai wali bannayuganda enkuyanja n'enkuyanja, visas zaggwako bali eyo babonaabona. Omukulu mwabadde naye muyimba ndagamuntu, ndagamuntu, ndagamuntu. Ku bizibu baana b'e Dubai bye mulina mukyayimba endagamuntu. Abannayuganda bali awo e Dubai visas zaggwako, beetaaga gavumenti kubayamba. Oyo mukiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, temusobola na kumunnyonnyola bizibu bannayuganda bye balina olw'okuba naye ayagala kubayisa mu buyisa bibye. Temusobola na kumunnyonnyola nti bannayuganda bali wano nkuyanja tebalina bye basula, ne bed space zabaggwako, bannayuganda bali mu malwaliro ne mu makomera baabakwata gwanjaga, baabasiba overstay. Ebyo bye twagala akoleko, si tukuba muziki. Bobi Wine si fresh kid.